bebasasulira obudde buno mwe tuyigira ennima ey'omulembe n'ennunda ey'omulembe ko n'okukuuma obutonde bw'ensi. Tubeebaza nnyo nnyini ddala olw'omutima ogwo omulungi era temujjanga okwo. Kakati nammwe bannakyosiga eyo gye musinziira okulaba terefayina eno mubeeyunire wano mu Ndeeba mwefune ku bintu eby'omulembe ebifukirira ebirime ebifuuyira bomba zino bayingini ezikuba amazzi n'ebintu byonna ng'ebyonoonya ebigwa mu kkowe eryo. Genda bugenzi obakyalire mu Ndeeba. Tubalamusiza bannaffe abalaba pulogulaamu yaffe Kyosiga ky'okungula. Prime Power Uganda nga bulijjo baleetedde ebipya twongera obbakulisaayo bannaye mu covid. Mwebale eggwanga baaligula bannange twagala tusitukire wamu kati tubadde tulima ebintu byaffe nga tekuli katale kubanga eggwanga libadde sibe naye kati essaawa zino tewali kye twekwasa eggwanga baaligula twagala tusitukire wamu bannange ebyobulimi bidde bupya kyekyobugagga Katonda kye yatuwa mu Uganda wano bya bulimi twagala tusitukire wamu nga tusitula omutindo gw'ebyobulimi buli omu kyolima twagala okulaba ng'ofuna akatale otya ng'olima musana ng'ofukirira tojja kubulwa akatale kajja kunoonya ne bw'oba olimidde mu kyalo yonna tukukakasa ojja kufuna akatale. Prime Power Uganda ffe tusangibwa mu Ndeeba ku Najja building tuliraanye KCB Bank. Prime Power Uganda wano buli lunaku tuyiya mulimi abadde atya nga tanyigirizibwa mu byalima ng'akozesezza amaanyi matono ng'ate akozesezza ssente si nnyingi ate amagoba ne gabeera mangi. Ebyo byonna ebyuma twabireese okufukirira enfukirire y'omulembe n'obanga ebintu byo tebikala omusana kati ennaku zino tebikyaliko sizoni nti ate enkuba etonnya leero etonnya ate omusana ne gwaka ng'ate tubadde tusuubira enkuba. Tokkiriza musana kutwala bintu byo by'otaddemu ssente. Kati tuyina pampa ez'enjawulo mu bika ebyenjawulo eza petrol, tuyina eya diesel, tuyina eya paraffin yino twagibaleetedde. Kisinzira ennimiro kikaki kale distance gy'oyina byonna twabireese oba otandikira ku kawansi ng'oyina katono akanene paka ku kilomita tuziyina ziri mu bika ebyenjawulo. Tuyina Lonsin, tuyina Honda, tuyina akakuba ikemu kakano kakoshin from Japan kalungi nnyo era osobola okukakozesa wadde otambuza amazigo ewaka kasobola okukolera bulungi n'okakozesa ne kakolera. Era twabaleeteddeko n'empiira zonna ezikozesebwa ku zino pamp twazireese n'ezigenda onnuunayo mu mazzi twazibaleetedde. Mashini weba efunyemu obuzibu bwonna gikomyewo tugirabe ki ekizibu ekigiriko. Temutya speya yenna tumuyina owa buli mashini wano. Tulina solar panel ng'omuntu ogamba nze saagala byamasannyalaze njagala kukozesa pampu ya sola byonna ku Prime Power weebiri ng'ogiteekayo wansi eri ne bwebejjayo amazzi wansi mu mita 2 egajjayo okusinziira gwe gy'oyagala oba oyagala gakuba mu mita 100, 200, 3 kilomita ye egajjayo n'egatwala gy'oyagala okugenda. Tulina eza sola omusana bwe gwaka ng'epampinga ng'egatwala mu nnimiro oba ng'egatwala mu ttanka yonna w'oba oteeseteese w'ogaagala ye gakutuusaako. Tubeera ne pampu bwe ziti ezikuba date water oyinza okuba ng'oyisima luzzi nga waliyo amazzi amazito amakyafu ye gajjayo n'egakusuulira wabweru oba suwegi ng'oyo ye gwe mulimu gwe baagikolera ekuba date water amazzi agali heve agaddugala amakyafu yo gwe mulimu gwekola ate nga yayitale kyekintu kyogula n'owummula kya buwangaazi. Abalimi baffe abatulaba abali eyo temweraliikirira oyinza okugamba ng'ate batulagaza sola nze sente nnyingi. Sente si nnyingi nga bw'olowooza okusinziira omulimu gwekola ne sente z'oba otaddeyo bw'okibalansinga ebintu biba bisoboka. Tulina ez'amasannyalaze bwe ziti Speroni pampu eno nnungi nnyo from Italy. Tubeera nesobola okukuba mu kifo ekimpi mita 5, mita 3, 6, 10, 2 kilomita okusinziira buli omu oluzzi lwe yasima oba amazzi ge waagajja n'obwetaavu bw'alina. Eriyo agamba nze nina kilomita 4 pampu zaffe zigatuusaayo ng'okusinziira weeteeseteese otya. Oyinza okulowooza nti twagala ssente zawamu. Nedda ffe Prime Power twajja kuyamba balimi tetwetaaga ssente za muzindo bw'oba tozisobola sasula mpola bw'omalayo
mashini yebayiye befuuse yiyo. N'olw'ensonga tubagamba bino ebyuma ebyaffe submersible pump ze mulaba wano tezitalaga. Pampu bw'ogiteekayo bw'ogijjayo ebeera tetalaze, so ngeriyo pampu ezitalaga ng'amazzi olwonywa ga butwa oba ofuuse nga ne bwe ziba nkoko ziba zinywa butwa. Naye pampu zino z'olaba zino stainless steel pampu nnungi nnyo tezitalaga nga bw'ogiraba mutindo from Italy, mutindo Speroni. Pampu zaffe tuzireeterako mota. Oyinza okugamba nti pampu yange yafudde ate mota yo yenfu pampu namu. Mota weeziri tuzireeta. Pampu ezo bw'oba tuguzeeko tusobola okuzikuteerayo bulungi nnyo. Pampu neeba nga tugiinstoolinze bulungi nesobola okuwangaala emyaka n'emyaka. Teweeraliikirira ffe Prime Power twaguka mu by'amazzi. Tulina engeri gye tukuteerayo pampu eno ng'omubbi tasobola gijjayo. Tugisibirayo ng'omubbi tasobola gijjayo okuggyako omuntu ow'okufaamu nga yagijjeeyo. Naye teriyo omuntu wa outside najja nabba pampu yo, tokyeraliikirira. Pampu eno tulina engeri gye tugiteekayo neewangaalirayo wansi. Pampu eno tetuula ku ttaka. Olina distance gy'olekayo neeba ngeso tetudde ku ttaka kusika bikyafu nedda. Tulina okugissaayo, tulina omugwa gwe tusibayo neeba ng'erengejja mu bbanga n'oba ng'osobola okuganyulwa mu bulimi. Weewalanga nnyo oggula ekintu nga buli sizoni olina oggula ekintu ekyo. Ffe ezaffe wano za buwangaazi, kyekintu ky'ogula n'oba ng'omaze. N'olw'ensonga tukugamba teweeraliikirira bw'otugulako ekintu tusigala tutambula naawe paka ekintu ekyo ne bwe kiba kirina kye kibadde tutambulira wamu. Tukukakasa jangu ku Prime Power tulambuleko. Tetujja kukyajinga. Bw'oba oyagala okulima ennima ey'omulembe jangu tukulaakulanire wamu. Tujja kusomesa ate ku bwereere. Omuntu ayinza okuba ng'agamba kati mutulaze submersible pump ffe tetulina masannyalaze. Kikugamba olina oggula generator ng'eno neekola amasannyalaze. Neeba ng'osobola okuteekako generator neekuwa amasannyalaze n'okuba amazzi go n'ogatwala yonna gy'oyagala. Zino generator mpangaazi. Kyekintu ky'ogula n'oteeka ne mu kiraamo nti gundi yagisikiranga bwembanga nvuddewo. Honda from Japan, eno ya France, eno Japan. Zonna nga bw'oziraba kyekintu ekiwangaazi ekkolera emyaka 8 nga tonnakyalira makanika. N'olw'ensonga tubagamba wano Prime Power Uganda olw'okuba tuli balimi tuleeta ebintu omuntu kyanaagula n'awulira ng'alina emirembe mu mutima. Si buli mwaka nti ojja kudda mu kintu, si buli myaka 2 nti odde mu kintu. Jangu otukyalireko waakiri tulambuleko olabe kiki kyokolerera kubanga ebintu byaffe kisaana n'omanya kyokolerera naye ng'omaze okubiraba n'otegeera nti ekintu kino kya ssente bwe ziti. Zino Honda nnungi nnyo 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 esaza kimu. Tolina kyogamba nti oba kitulina ez'ebisumuluzo. Omuntu ayinza okugamba nze nakoowa okusika ez'ebisumuluzo weeziri naye nga nazo nnungi nnyo. Tubagamba bw'oba ng'oli eyo ng'oguze ya pampu esobola okukolera omukolo ewaka ng'olina pate birthday pate zonna zino generator osobola ogijjayo ate ku pampu neekukolera ewaka n'oteekako omuziki gwo ne mukuba ku dansa awo n'oba ng'onyumirwa obulamu. Tulina bu surface pump buno bw'olaba Kasperoni kano from Italy kalaba kalungi nnyo 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 kawangaazi ate nga kakuba amazzi kasobola okukubira amazzi ne kajjuza tanka yo ne bweba ya mutwalo ne bweba ya mitwalo 2 ko tetukasuulayo wansi tukateeka waggulu ku ground bulungi ne kasobola okunuuna amazzi wansi mu underground tanka ne gagakuba waggulu n'oba ng'osobola okujjuza tanka yo. Bw'oba oyagala gawaka wasima oluzi bulungi nnyo waka underground tanka ogatwala mu bisolo by'omu nkoko mu nte mu mbizi kasobola okuyambako bulungi nnyo. Kabuwangaazi kapampu koolaba kano mu ssaawa 3 kasobola okukubira emitwalo gw'amazzi ate nga kanywa amasannyalaze matono nnyo. Kati mufo ky'okuteekawo omuntu asobola okukimira amazzi ku mutwe wajjuliza omutwalo ayinza obutasobola ate nga wano ojja kukozesa uniti emu osobola okukuba omutwalo gwo ogw'amazzi oba tolina kyofiiriddwa kubanga ziba siringi 10 n'oba ng'osobola okukuba amazzi go. Nga bwe tugamba nti olina okufukirira oyinza okukaluubirirwa okukwata olupiira n'olunyiga oluusi lumenya ebintu byo. Ffe Prime Power no tukwanguyirizaako ne tuleeta sprinkler. Oyinza okugamba nti nze nnimira waka sprinkler buno okalaba buli lw'obaako ng'otaddeko pressure neekola bweti amazzi gaba geesamula gokka neeba nga yeetooloola
n'osobola okufukirira ennimiro yo ng'oyanguyiza ate nga tomenyese nnyo. Ka sprinkler kano okalaba ka bulash kayitale. Omuntu ayinza okugamba nti nze wanga wantu wanene nnyako kaba katono nnyo. Tubeera ne sprinkler bwe ziti nga nnene ddala. Duplex eno nnungi nnyo ekuba amazzi bulungi nnyo. Kolaba ekola kano eba ekuba amazzi bweti neeba ng'esobola okwetoolooza. Ennimiro yo ne bw'oba nga walimu omusiri mungi ngifo ky'okukwata olupiira bw'oti ogende ng'ofuka ku nnimiro yo bw'oti ettaka lituuka ne liguba. Naye bw'oba ne sprinkler ettaka teriguba. Obeera osobola okufukirira bulungi nnyo n'oba ng'osobola okuyita mu nnimiro yo. Tubeera n'obutini bwe ziti n'oba ng'osobola buli omu tumusavinga okusinziira ky'asobola. Bagiwanga ekuba mu maaso n'ekuba n'emabega. Kano keekola pressure y'amazzi yeba erina okukazanyisa nesobola okufukirira. Buli omu engeri gy'ayina awanene ate tulina eno oteekamu emu muyiika neeba ng'osobola okukavalinga yiikayo nnamba. Tulina eno yagiya neeba ng'esobola okwanguya obutonotono bwe buti. Tulina gaani bweti nozo ng'osobola okugiteeka wano olupiira n'oba ng'osobola okukwata bukwasi bwoti n'otunuza bwoti ne yeetooloola n'oba ng'osobola okufukirira. Tubagamba abantu baffe jangu otulambuleko olabe. Bw'obeera eyo ng'ogamba nti sprinkler z'abagagga tojja kusobola kulima kubanga tomanyi nti eri etya ya ssente mmeka. Wakiritegeera nti kyenkolerera kya ssente bwe ziti eriyo abalina bwe buti buno bwa compound oba abalima greens ewaka oba ng'olima mu nnimiro naye ng'akalimiro katono. Jangu otukyalireko tukusavinga okusinziira ky'oyagala. Alina compound tubeera ne zino bwe ziti. Bw'okuba pressure bweti eyeziika mu ttaka buli lw'oteekako pressure bweti neevaayo mu compound mu paskalamu neeba ng'esobola okufukirira. Sobola okusaako tayima n'ogamba nti buli ssaawa 11 olw'eggulo njagala compound yange ebe ng'eri mu kufukirirwa amazzi. Prime Power Uganda wano tubikolera sprinkler tuzireeta. Tubeera ne bunnozo bwe buti zino drip irrigation. Eriyo bunnozo bwe buti ko katonya butonya ku kikolo wokka abalina greenhouse tuteekamu obuntu bwe buti n'oba ng'ekintu tekisobola okavalingibwa nga ate tomenyese okozeseza ssente ntono. Bino ebintu si bya bbeeyi nga bwe mulowooza. Jangu otegeere ebbeeyi yakyo nga tomenyese. Mu kifo ky'okuteekako abantu 10 nga bonna bakutte empiira wano obeera muntu omu kitegeeza amagoba ago gadda ku ssente zo oba ozisevinze nayongera ku okutopinga ku magoba ago kitegeeza ojja kuba olima ng'ova mu kifo ogenda ku ddaala eddala. Naye buli lw'oba ng'okozesa n'okima amazzi n'ogayiwa ku ttaka ku kitooke butuufu n'agakima ggwamu amaanyi ate naawe okozesa ssente nnyingi. Tubagamba mujje mutukyalireko mulabe ebyuma bye tulina twabireetera balimi. Mulimu awantu w'ofukirira ne waba nga wagubye naye ng'ate osobola okutakulawo bwoti ku nakati ku greens ng'oyo biriŋŋanya green pepper ntula nga teweetaaga nkumbi kuba etema emirandira naye kano ng'ate katakulawo. Buli challenge omuntu gy'asanga mu bulimi fa wano Prime Power tubeera nabyo kubanga naffe tuli balimi. Ebizibu bye tusanga mu bulimi naffe tukimanyi bulungi nnyo bye musanga eyo. Yensonga lwaki tuleeta ebyuma eby'omulembe musobole okunyumirwa okulima. Buli lw'onyumirwa okulima kitegeeza n'amagoba geeyongerako. Tubakubiriza buli lw'oba ng'okoze loosi mu bulimi tobuddukamu kubanga ne mu dduuka gy'okolera okola loosi naye toggalawo. Challenge ezi z'ofuna mu bulimi ne mu bizinesi zibaamu. Gitwale nti bizinesi noonyereza lwaki nkola amagoba matono ng'ate bannange bagafunamu. W'okolera ensobi w'oba ogolola. Tubakubiriza nti eky'obugagga kye tulina wano mu Uganda bulimi. Obulimi bulimu ssente nnyingi naye ekibuuzo kiri nti olimye otya kyekyokka. Osobodde otya okumaketinga ebintu byo n'obitunda nga tokoze ssente ntono nnyo. Tubagamba mutwekwateko Prime Power Uganda tujja kutambulira wamu ffe twewaayo okubayamba. Tetwagala nsimbi zokka. Tetwagala tube nga ffe tusituka mu bulimi ffekka. No, bajja kunsaba nti twagala ennyaanya ssente mpitirivu naye ng'ate nze sijja zisobola bw'omu naye bwe munneegattako tuba tusobola okutambuza obulimi. Weewaawo katusooke tuwummulemu tunnyo ku lwendo lw'amazzi tulyoke tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Tovaawo ku terefayina. Bannaffe aba Prime Power Uganda tukyali nabo nnyo era tubeebaza
olw'okusasula ensimbi ez'obudde buno mwe tuyigira ennima n'ennunda ey'omulembe ate n'okulabirirwa obutonde bw'ensi. Kale bannaffe bannakyosiga buli omu gy'ali mugende eyo wali mundeeba mubawagire kubanga ne bajjajjaffe baagiriza dda nti ono alya n'oli alya yemmere ewooma. Prime Power Uganda ffe tusangibwa mu Ndeeba ku Najja building tuliraanye KCB Bank. Olwaleero Prime Power ekipya kye tubaleetedde twagala okuteeka omutindo ku balimi baffe ku balunzi nga banne bw'oba osazeewo okulunda butuufu nga ne neiba akuliraanye talina kyawulira nti waliwo ekivaayo nga kiwunya. Omuntu alunda enkoko n'omuliraana n'oyagala okusenguka, tulina ebyuma ebyo bisobola okuyonja ekyuma kyo, tulina kaki esobola okukirininga ebiyumba byo. Bw'obanga oyagala kirininga biyumba obusa bwonna bugende osobola okufuna nga amazzi oyoolamu mayoole nga wantu wayonjo, oba olunda mbizi oba olunda nte oba olunda mbuzi, kyonna ky'olunda n'obeera ng'osobola okubeera nga ate kyokyogeseza ekiyumba n'okyozesa amategula n'okyozesa peeva n'okyozesa emmotoka, ekyuma kye kimu. N'obeera ng'osobola okukola ne ssente ng'osobola okijja mu kiyumba n'ogenda okikozesa mu washing bay. Byonna tubirina. Tulina omuntu agenda n'alunda enkoko n'agamba ekiyumba kiwummuze emyezi 6 nga tosaamu nkoko. Nedda ffe Prime Power ekyo twakidibya. Tulina fogging machine okuba ogiteeka mu kiyumba n'obeera ng'osobola okuba omukka ogwo gwonna ne gutta buli kawuka konna akandibadde kagamba nti nno owummuza ekiyumba emyezi 6 akakawuka kaba kafudde. Tulina ebyuma ebisobola okuba brokeni, fish, cotton ku faamu ng'ebintu ebyo osobola obbisaako ate n'okola ne ssente. Tukuleetedde asikavana bw'oba oggulawo ng'otandika ku ssaawa kibira. Ddala bifo ky'okuleeta abantu 10 bagwe ku kibira, omuntu omu akumala okuleeta okubeera ng'asobola okutandika ekibira ekyo n'akisalaasala. Tulina obuuma obusala omuddo. Obusala omuddo ng'okosezza ssente entono ate mu ddakiika n'oba ng'oyanguya. Girisigaani zino tuzijja Yitale. Mpangazi nnyo ebintu bya Europe biba birungi nnyo. Tukugamba tojja gula ate tractor ate osigale nga togikubye girisi. Ebyuma byewagale. Olina planta gikube girisi. Olina halo nayo gikube girisi. Ffe ku Prime Power no twajja kugonjoola nsonga ezo ng'osobola okukuuma ekintu ekyo nga kirungi nga kiramu bulungi. Girisi omusiige n'engalo bannange tosobola kutuuka buli wamu. Naye kati tuba ne mashini eno n'oba ng'osobola okuteeka muno girisi n'oba ng'oteeka onyiga bwoti n'oggalawo n'osibawo bulungi nnyo n'oba ng'okwasaawo bulungi na wano n'okwasaawo bulungi na wano n'okwasaawo bulungi n'oba ng'ate ogikozesa na bigere bwoti n'osumulula wano n'aba nga ye asobola okwereeta n'oba ng'osobola okutunuza kapini kano mu joyinti wonna kubanga olugalo mufo ky'okumuyoola n'engalo omusiige busiizi bwoti mu joyinti za machinery tekijja bulungi naye eno kasobola okumuteekayo bulungi ate n'agendera ddala munda. N'olw'ensonga y'ensonga lwaki tubagamba abalimi bwaffe bw'oba oguze machinery ku faamu mashini eyo girabirire bulungi ng'ogula girisigaani eno n'akantu akasobola okussaayo bulungi giresi yo bulungi ayingirira ddala munda ebyuma ebyo tebisobola kwewagala. N'olw'ensonga tubagamba abakuliza abaffe osobola okugula mashini nga nnene nga nnungi ekolera bulungi naye n'otogirabirira bulungi gifeeko ogiwe girisi esobola okukola obulungi n'okuwangaala. Eno eyanguya osumulula busumuluzi wano neeba ng'ereeta girisi n'enteerayo ddala bumunda n'oba ng'osobola okukola ekintu kyo bulungi. Y'ensonga lwaki tubaleetera ebyuma bino. Challenge tuzimanyi ku faamu nammwe ze musanga y'ensonga twaki tuleeta ebintu bino ate ne tuleeta mutindo twagala mulye ku ssente zammwe nga mweyagala. Tulina power spray ez'oku mugongo, tulina eza wansi ng'otambuza lupiira mu mita 5 okufuuyira okw'omulembe ng'okozesa abakozi batono naye ate n'ofuna amagoba mangi. Kwegamba obulimi ne bukunyumira n'abantu b'okozesa nabo ne bakwesiimisa nga tobamenye nnyo naye munno n'omutikka ebbomba okuva ku makya paka saawa 12 gw'otuddemu kasiikirize. Banna ebintu ebyo bikoyo abakozi twagala tusitukire wamu nga n'omukozi yeeyagala. Tulina boom sprayer wano, tulina mist blower ng'omuntu akufuuyira kati mulembe gwa covid gubadde gwa covid akufuuyira bwoti naye nga totobye. Omuntu ayinza okuba nga ayagala kufuuyira woofiisi ye kati woofiisi ate nga tayagala gitobya entebe zisigale nga mbisi
oba oyagala kufuuyira ku bintu byo nga osigadde wakalu tubeera ne mist blower ng'ekola bulungi nnyo efuuwa lufu lwokka naye akawuka ne kaba nga kafudde yensonga ate lwaki eyawukana ne ku power sprayer ezifuuyira ebirime ezifuuyira mu nnimiro ezifuuyira ente yawukana kubanga eri esigala etobya ate eno nga tetobya eneekuwa lufu osobola okufuuyira woofiisi yo bulungi nnyo omuntu n'atuulawo nga tategedde nti wafuuyidde basobola okufuuyira nga ggwe n'oba nga totobye tugenda tuleeta omutindo okusinziira ku muntu byayagala yafuuyira ayagala kufuuyira ngoye ze naye nga zisigadde enkalu ayagala kufuuyira mmotoka ye ng'ate tetobye ayagala kufuuyira nnyumba ye nga tetobye naye ng'obuwuka bufudde ayagala abafuuyira amalwaliro mist blower beekola bulungi nnyo kubanga efuuwa lufu eyawukana ku power sprayer eza bulijjo so nga tetubeera ne power sprayer eza wansi nga ofuuyira bufuuyizi yo n'etobya ekirime miyembe ofuuyira waggulu mita 7 ebeerako olupiira mita 5 lwotambuza n'ofuuyira nga draamu ogirese wano otabula ddagala mu draamu n'otwala gy'oyagala okufuuyira wabayo ey'oku mugongo nga nayo power sprayer esobola okufuuyira embuzi zo oba ente okusinziira gwe kyonna ky'oyagala efuuyira nakati bugga byonna by'oyagala okufuuyira emiyembe oyimirira wansi n'ofuuyira mu mita 7 waggulu emmwanyi kubanga buli weekuba etuusa ddala n'ekirime kyonna ne kiba nga kifunye ate okozesa eddagala ttono nnyo nnyo ku zino ez'okusunda w'okozesa ebbomba zino eza baka sprayer zonna za 20 liita eya yingini obeera osobola okukozesa w'okozesa za draamu emu ng'ofuuyira ate n'ey'okusunda kikugamba ojja kukozesa draamu 2 kyova olabanga zino zikekkereza eddagala tukugamba njagala naawe oyimpuluvinge mu byokola okozesa sente ntono kozesa eddagala ttono nnyo bw'oba ofuuyira oleme kozesa sente nnyingi buli lw'osunda bw'oti eddagala ligenda nnyo ate ng'okoze katono naye wano mujja kufuuyira nga oba mufuuyira bijanjala otambula butambuza ate ng'oyanguya nodduka ku misinde ate ng'okozeseza sente ntono tukukubiriza nnyo nti kola ky'osobola lima ekitono naye ng'okirimye mu bulungi ojja kufuna amagoba mangi okusinga lw'olima ekinene ng'ate tokirimye mu butuufu bwakyo tubaaniriza abalabi baffe aba BBS nga nze Isaac kitunzi wammwe owa Prime Power tusangibwa mu Ndeeba ku Najja building tuliraanye KCB Bank olwaleero tugenda bayisa mu solar system yaffe twabaleetedde solar panel zino battery solar control chargers zino bulbs tulina bulbs zino nga solar zaffe za njawulo ziva mu nsi ya German zina cells ennungi zijjudde silicon nga solar zaffe okumanya nti za mulembe gwe ali eyo yenna wandijettanidde lwansonga nti yo tekyajinga mu kikome tekyajinga mu kasana bokka esobola okukyajinga ne mu kikome solar yaffe eno nnungi nnyo esobola okukyajinga mu kikome kino kyentegeeza tuli munda tewali kasana naye tusobodde okuba solar yaffe esobodde otuwa omuliro ogumala kwegamba tetwagala obeereeyo obeere mu nzikiza enkuba weeneetonya ate ogambe kasola kange kazimeera ate kakola katya sola zino tuzirina mu size ez'enjawulo tuyina obutono tuyina ennene zigenda zirinnya okusinziira ku bwetaavu bwo naki kyoweetaaga tuyina battery zaffe battery za mulembe nazo ziri mu size ez'enjawulo tuyina akatono tuyina ennene tuyina ne zino zonna battery zaffe za buwunga kirwaki tukozesa battery y'obuwunga mu sola battery y'obuwunga esobola okukuuma omuliro n'ogumala ebbanga ddene ekirala ku battery zaffe zino ze tuyina zisobola okukola ebbanga eppanvu zisobola okuwangala okususa emyaka 5 zisobola okutikka ebintu ebyenjawulo gwe amataala owa TV owa fridge byonna jangu mu Prime Power ojja bifuna sola za lwaki zonooneka nnyo abantu abasinga sola zonooneka lwansonga tumuyina kantu kano muyina pano na battery naye kiba tekimala mwetaaga akantu kano omugaso gw'akantu kano katulambika muliro ki oguva ku pano yaffe okutuuka ku battery ne kawa battery omuliro ogwetaaga n'ekirala katuyamba okutulaga ku bye tutisse bigenze kyenkanaki n'omanya battery yo ekendedde kyenkanaki okwongera ogiwa obukuumi ebiseera ebisinga battery zaffe ziggwako nga tetutegedde lwansonga tetulina akantu kano mu Prime Power twagala obbamatiza nti ojja kubeera ne solar system yo ewangale weerabire nti okozesa ne solar ekyokubiri
olitayita nnyo mu bitundu ebyenjawulo n'ogamba bano kiki ekyabatuuseeko obutala bwe balina nga buzimeera oli wa nkoko oli mulunzi funa ettala eryaka ng'enkoko yo bw'eneeba erya esobola okulaba kiki ddala kyerya ereme kubeera awo ng'esumagidde gegana amatala ge twabaleetedde amatala macamuku n'abasomi baleme kubeera awo abenga asoma ng'alinga asoma akanyunkuuli twabaleetedde balubu zino balubu nnungi nnyo era mweyo yonna gyomuli tubadde tubakoowoola nga tubategeeza tomuddamu kutankatanka nakuwankawanka ti ate kasola kabadde katya ate kasola kazimidde ate prime power kyekiddukiro kyo mujje mutweyune ffe tuliwo okubaweereza efe aba prime power tusangibwa mu Ndeeba ku kizimbe kya Najja tuleraanye KCB Bank mwebale nnyo weetuli okubaweereza nga bulijjo obudde bwe butusalako ate awo wetunatandikira sabbiiti ejja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.